Kitalo ddala amawulire agatutuuseeko ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga Uganda efiiriddwa omuyimbi oba entertainer. Ono omuyimbi afudde ate nno ne taata we naye muyimbi. Amanya endoboozi bamutemesa SMX representing straight out SMX Media. Wano ku SMX Media tubeera ne updates eza entertainment buli lunaku buli ssaawa. Story wegira tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu lwaki nkusaba okusubscribing hano ku SMX Media buli lunaku nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera ng'agenda mungi. Kino nkiyimba olw'ensonga buli lunaku tufunayo ba viewer abapya ne ba subscribers abapya. Wenna alekerawo okukyogera bambi omuntu ayinza obutamanya munya stories zaffe wano ku SMX Media tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera ng'agenda mungi. N'ekirala nzijjukiza bannaffe abalina business ez'enjawulo, company ez'enjawulo, products ez'enjawulo, ng'owulira wandyagadde okubeera ng'olanga business yo oli welcome eno ku SMX Media. Osobola okubako enamba eri ku screen ne tulaba ngeri ki gye tuyinza okubeera nga tuboostingamu oba gye tumarketingamu company yo product yo ba services o providing eri bannayuganda mu ngeri y'okubeera nga tuzimarketinga wano ku SMX Media. Nga tutera okukikola tuwishinga people happy birthdays naye ng'olunaku lwaleero luli special nga happy birthday girl ulya noengamba happy birthday girl nga birthday girl bamuyita Joy leero olunaku lwe ono nno subscriber wa SMX Media ate nga die hard nfanfe wa SMX Media ono gwolaba kuva we yagitegeera naye yamuyingira ku mwoyo bamuyita Joy. Happy birthday Joy leero olunaku lwo kankuyimbire namu happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Joy, happy birthday to you Joy, may you live to blow more and more candles. Wano ku SMX Media ne ba SMX Media Kings and Queens bakugamba happy birthday to you. Ate nga tali yekka nga ne maama Namulondo Robina bakugwishinga happy birthday nga kuwishinza happy birthday ye muwala opelepetwa Winnie. Happy birthday to you mami Namulondo Robina. Ate nga nasembayo simulala wabula ye Nanyanzi Rahuma ono nga akwagaliza birthday ye daddy wo Kabunga Abdalla. Happy birthday to you ba birthday girls mwenna tubagaliza omwaka omulungi. So mbadde nkyakutegeeza ku muyimbi eyafudde ono nno nga simulala wabula bamuyita Danki Matovu ono eyafudde nga taata we amanyikiddwa nnyo okubeera ng'ayimba ennyimba za band era ng'onayimbira mu Afrigo band nga si ye mulala. Naye nkubuuza mu Afrigo band omanyiyo bantu bammeka oyinza okumpaayo babiri oba omu. Moses Matovu ono nno bambi mutabani we yafudde ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Mutabani we abadde ayitibwa Danki Matovu nga lyerinnya lyakozesa ku stage kubanga abadde naye nga muyimbi era ng'ayimbyeyo ku nnyimba eziwera. Yayimba oluyimba oluyitibwa Wasting My Time, nayimba oluyimba oluyitibwa Shake, nayimba oluyimba oluyitibwa Nkona Dance. Abadde alina ennyimba ze mpola mpola z'ayimba. Ono taata we ye Moses Matovu. Ffenna gwe wenna amanya Afrigo band erinnya Moses Matovu olimanyi bulungi nnyo nga tewaliwo nakwesikamu. At least bandi yo nnene erimu abantu bangi naye erinnya lya Moses Matovu okujjako n'omukyala Joanita Kawalya abababiri osobola okubeera ng'obamanyi. Joanita Kawalya akuyimbira jimunzeewo oba abafe oluluyimba. Then Moses Matovu almost bandi ene alinganga y'omu ku ba frontliner beno bandi abayimbye ennyimba ennyingi. Moses Matovu ekikeeseza olunaku olwaleero bami mutabani we abadde amanyikiddwa nga Kasozi Beka Matovu aka Danki Matovu afudde ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Details z'okufa kwa mutabani wa Moses Matovu tezinaba kubeera nga ziri kiriya oba nga bazitugamba naye waneno nga ku SMX Media mutumanyi bulungi nnyo mbu tetutera ku leeta nsonga ne tugikomyawo mu kkobo nedda. Wetuleeta ensonga tugigusiza ddala. That means ngenda kukuleetera updates zonna nga bwe zigenda okubeera nga happeninga na nsonga ki eyaviiriddeko kinene okubeera nga weekiri. So kitalo ddala ekya mutabani wa Moses Matovu nnyini Afrigo band bayimbira mu Afrigo band kibi nnyo kibi ddala. Mu story yaffe endala ekiri e Malaysia bannange obeera olina mukwano gwo ng'olina anti wo olina ow'oluganda olina friend wo kyonna kyekiri naye ng'ali mu ggwanga erya Malaysia bannange musabireko nnyo oba sekyo mukubireko kasimu omubuuze embeera gy'ali mu kubeera ng'ayitamu kubanga ekiri e Malaysia si kirungi ddala. Amata bagasazeeko buli wamu, amata bagali buli wamu kwegamba kibi nnyo kibi ddala ekiri e Malaysia. Natunuulidde ebifaananyi ebyo nempuliranga nesise namu netunulidde ebifaananyi ebyo negamba mu mutima Uganda nga nkwagala, Uganda nga oli mulungi, Uganda nga kwegamba
ne binzidabululako ennaku gy'oyinza ogamba mbu gy'oyitiddemu mu Uganda ate nga n'abamu abawooza mbu ennaku ebalumidde mu Uganda weekanga nga ebintu bitono ebibaleetera okubeera nga balumu ennaku. Yes, obwavu weebuli naye ate si wakyaliwoko gaapu y'okubeera nti neera okola ssente ng'ate ezo ssente ogenda zikola mu bulungi ng'ovuddeko bineeno mbu ate kino ate kiri ate kino ate wano omusolo ate wano n'ebisigadde. Naye ate embeera weekyuka nga Mukama Katonda yagikyusizza ng'ekiri e Malaysia, ekyo kibeera kibi kubanga kati awo tewaliwo gavumenti mbu ate tuyambe, gavumenti egenda yitirawo ekuyambe ate munya gavumenti yetunyigiriza omusolo. Awo waliwo omusolo ki gavumenti gwetaddewo omungi ogukulemeseza okukola? Naye ng'ensonga eri nakyo kwegamba it's a natural disaster okulaba mbu embeera eri bwetyo bonna bonna ebeera ebatwaliramu ennyumba ne zigira supermarket business zonna govanga ku supermarket ogitunulamu ng'amazzi gagirimu afu ebintu byonna byonoonese naye ogamba muni ako odduke mangu osobola okugyamu emaali yo ng'ogenda gijjamu yo giteekewa. Okitegeera kiringanga nkuba ng'egenda kutonya omuntu n'adduka mangu n'agankanisa duke mangu nnyanula engoye obeera ogenda zaanula oziteeke mu nnyumba. Naye kati ku mbeera eri ene Malaysia ne wogamba bannanga amataka ago gajja gagenda gasembera kanziruke nzigyewo emaali amamotoka gonna bagalessaawo buli kimu ennyumba tewaliwo na kintu oyinza gamba kanzigyewo kino nkwate kino okiwanike wanga amataba almost gabiseeko ennyumba yonna. Kibi nnyo kibi ddala ekiri e Malaysia. Naye obeera ng'onayo omuntu bambi mudduukirire oba mukubireko kasimu n'amasimu gayinza okubeera nga tegaliiko okusinziira ku mbeera eriwo. Oyinza ogikuba nga teriiko kubanga amasannyalaze gamanyi okubeera nga bagaggyibwako mu nsonga nga zino kubanga kati amazzi agaliisa ne soketi ze bakyagingirako bannange. Kibi nnyo kibi ddala ekiri e Malaysia. Amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. Kankusaba subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera nga omuyisinga updates naddala nga zino. SMX I sign out.